statement yange jengamba Bobi nga ndi mu kamera wano ALLANCRUZ kusaba era kwesiga olina omukutu munene mbadde nsaba Bobi Wine antegekera olunaku bwamala okuntegekera olunaku olwo ategeke sabuni ne jiki nzije bampa amazzi nabe bulungi mukwate Mungalo kyokka kyenyagala tewali kirala. Okay, so tukyeyongerayo tuli Pride Bemarus Radio Center atenga tuli wamu ne muganda waffe atenga ye president waba tiktokers banji nnyo bamukiririzamu era bamwagala banji nnyo bateeka balina bibogera awo byagenda okubanga atatubuulira naye nga ekisinga okuba bukulu Abaho obuuza kuba tulaba ya abali ku mukutu gwa alani baguyita batya CRUZ exclusive CRUZ exclusive baramusizaako mbagala nnyo mwebale following alani n'okumubeererawo mbagala nnyo amanya n'eddoboozi nze Abaho Franka president wa TikTok Uganda bwe balonda Abaho sense okulaba nzasinze omanya Abaho wiiki eno okoza amawulire Abaho kyaji kutwaza omukono okubuuza president wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi no genda ku president no tekayo omukono abaana batambuza video ne bagamba Abaho wabadde okisaana Abaho bakutegedde Abaho bakumya omukono abaana ne bakola mu video Abaho wetegereza Abaho kankazeeyo ko wali omwana abadde akazaayo kankazeeyo ko wetegereza Abaho bakumya omukono so nga tetera wagenda yeyo kulumbero Asia kulumbero Asia omanyi Asia yabadde muzira bino byonna bino okuva kulumbero Asia kituufu omuntu omuzira bino byonna obeera obisuubira bwe twali tugenda twasinkana ba TikTok ab'enjawulo omwali Asia gwe twali tetulabangako naye bwe twatuuka kulumbe nengamba tuzizoziika naye katudde Kampala tusuubira okusabulwa abamu gwe nalabira ne Godfather gwe nali serabangako yaliyo Godfather motoka yaliyo nemugamba ssebo ne bantwala direct namusanga ku ntaana bwe tutuuka nasanga abavuka ba people power nga basima entaana ne bagamba ba TikTok baabo mujje musima entaana omwana gwe nali naye n'agaana mbwa ayina engato zijja kyafwala bagamba president yingira osime baali bamanya abavuka ba people power nenyingira nensima bulungi entaana ne Godfather aliko abaana papa bakuyita genda mu maaso wamma ati bwe mala okuyingira mu ntaana n'ensima abaana ne basanyuka nnyo bikibi ky'abaana ba people power ne bagamba bannaye tetulabanga muntu ng'ono Godfather yaliwo era aliwo ng'omujulizi wange ku issue eyo y'okusima ekinnya nze Franka nakkayo n'ensima ekinnya ekyokubiri njagala tudde ku nsonga ya video nze Franka n'emyaka 35 kituufu nsooka okusiima timu ya people power nga timu nga sona kusima president waabwe Alan njagala kugamba ekintu kino speech z'olumbeezo zatandika saawa 4 za kumakya ne zikuba mpaka saawa 12 oba 11 Asia bamuzika meka ndobaza twata Bobi Wine yatukanza zali sanga 8 ndoza zikwa sanga 10 mpana sifa Yesu yange yezikidde kati abaana abo zaawera saawa 4 ez'okumakya njagala kwogera ekintu kino ate mu kino tinge bakitegeere bulungi bave mu kusala ebigambo bave mu kusala ebigambo mpulira abaana abo bwe zituuka saawa 4 bana abesikootinga Bobi Wine balina amayinja gaabwe wano nze nali mbalaba ku TV nali sibalabangako bonna ne bajjanga ttiimu bagamba mu bantu we nali ne bagamba president you come nezija bagamba sebo gyebaleko nawe gyebaleko naye abaana ba TikTok bakulembera obatwala wa bwe bambuuza ekibuuzo ekyo ngamba bana abantu banyiza okunkola kye bakola majjambere nempulira nga ntiddemu magamba baganda bange zawana wa TikTok mbakulembera ffe tuli mu nsi yaffe tweyagala tunyumirwa tetulina gye tulaga tetuli people power tetuli mu NRM nempulira nga ntiddemu ko ne bagamba sebo tukwagala era twabadde nawe kamocha ekiro kati kye tukuyitidde tuli kwalenjinga list y'abantu abagenda okwogera era president waffe tumaze okwogera naye akumanyi era ne bwe mwali eri ne ono amutambulirako yani ono ono musajja akola abeera mu parliament Senyonyi era yali ku live buli kimu yakiraba abadde ayagala gwe ne Charles naye mugenda tuula mu tenti y'abazadde bono omukyala gwe tugenda oziika era ogenda kwogera nga waali naye toyogera bya nsimatu nibwe mahasi bya nsimatu nze njogera byaki ne bangamba bakugirako ogenda gena mu politics ne bangamba gwe
tumanyi omuntu yakuleeta ku TikTok kuno be bacumi abo n'omuvuka gwe bayita Sefco. Sefco abeera akola live ne zibeerako abantu emitwalo n'emitwalo. Naye mu bantu abo abeera abannyonnyola nti tiimu Muhoozi biki abaana mbatwala mu project ya Muhoozi oba nembagamba nze nganze Franka at my age n'obulungi bw'abantu abanvotinga nakwata essimu yange bwenti nekubira Sefco kino nkyogera ne Muhoozi ajja kiraba oba omuntu wa Muhoozi nakubira Sefco ndayira mukono gwange gwa ddyo guno nga ntya Katonda nekubira Sefco ne mugamba Sefco nze bucyanza aliwo siwagiranga sivotinganga ko kibiina kyona nawe oli muntu wa NRM naye bw'onoovamo okukomera emyezi gy'omazeeyo nodda okusirwaza abantu abandi kubeereddewo n'okola live ng'owagira Muhoozi nze nabo tugenda kyawagana ngamba weesonyiwa ebintu by'obufuzi living a life yo safe ne mugamba omuntu akusiba full figure bw'atwala abaana mu prison atugamba ekigambo kimu nze ndi muganda wa Natasha ndi mwana wa Museveni nengamba Sefco toda mukola live ngo wejjako mikwano gyo ng'ate ne kyolimu tolina bw'okifunamu omuntu akirimu ali kubamalira luzira full figure nengamba Sefco toda mukola live ezo ng'okola ebintu ebyo ng'ate omuntu akusiba bw'agenda mu kamera atulaga nti mwana wa Natasha mwana wa Museveni ate yazaala Museveni genda maaso nsongere binyonyola abaana ba people power nembagamba nze Sefco nabyo muzigana era takyabirimu nebagamba nti which is okay ffe tukwagala era tukwagala kuva ku mutima nebagamba tugenda ku arranging ogenda tuula ne president waffe era naye akimanyi tenti abantu abo gye banteekamu byalimu ab'enganda za Asia ne Charles Frank Abaho Bobi Wine ne MP yali wakati wano ne Bobi Wine ng'atudde wano nga nange ntudde wano nensituka omusajja oyo Bobi Wine bwe yajja ng'akavuyo kangi abantu bali mu mitwalo bali mu kuziika awo najja nawo abantu emikono kati nensimba omukono guno gumu nenteekayo omukono gumu bwe nguteekayo nagugyayo mangu oba yankwata muga wati yankwata muga nsaagala kumanya according nze nalaba Abaganda omuganda ne waba nga akoze bw'ati ne watakutte mugala bakubuuzizza genda ofolonga video ya Bobi Wine oba edit oba si edit nze nalabyemu ng'akola bw'ati okiraba yakoze bw'ati yes so nze kyemanyi yanvunamiridde era yampadde ekitiibwa yampadde respect so abana abakitwaliriza nti Franka tebamubuuziza abaana bagambye bakukoze bubi nnyo linda ku video ezo zatambudde waliwo omwana atambula ne Bobi Wine jo nankubira essimu nampita ku kitebe kya Bobi Wine zawadde sawes nenyingira bulungi nengamba kanyinge n'emmotoka yange sawa nya ezokumakya nga bamaze olaba video eyo nengamba kanyingire n'emmotoka yange bwe bananzita Katonda yamanyi nasoose nentuuka akazimbe kalungi kaliko ne saalu ne babuuza wano office za people power zone bazingamba ziri wali nentuukawo nenkonkona gundi ne banzigulira nenyingira nempakinga ne wajja omwana bamuyita oba soja ne wajja n'abavuka abalala ne bakubira wisdom kaye najja ne twogera ne bagamba Franka tugenda teekawo minutes yonna twogende president waffe tulabe nga tudefendinga video eno abaana tiimu yange ne batandika okunkubira amasimu nga bagamba Franka twagala kumanya musajja ono yakikola intentionally oba edit ne bagamba baye sikimanyize ngenze wa office ya Bobi Wine ne bagamba bo bagenda kukidefendinga kuba bankubidde ne bampita nengendayo ekyokubiri kino njagala kutangaza abaana abali kukola video waliwo gayi bamuyita UG Extra Media gayi osimanyi manya ge naye gakosa namusindikirako okukola omusente ku mobile money nendaga Ibra Sembatya gayi oyo yagenze ku live emu ekiro eya uptop n'agamba Bobi Wine bwe yadde agenda kukwata Franka Mungalo n'alaba enyindo n'akawalaata fe Abanyarwanda twabakoowa yugi bwati bwe yayogedde naye abantu abo bavaayo mu bigambo bye yugi mumanyi n'adde ku live ye yugi extra ategeka empaka z'abatiktoka si ye yekka tulina ne Bachaga n'abalala bazitegeka ye talina baluwa emukkiriza okutegeka ezo empaka abaana bangi omwami oyo n'agamba nti Bobi Wine Banyarwanda mwetu abakoowa yugi bwe yayogedde Banyarwanda mwetu abakoowa togamba nti Bobi Wine adde musiru Bobi Wine adde agenda kumukwata mu ngalo yalabye enyindo n'akawalaata n'ajjayo emikono gye so kino nkitwala kubiriza abaana bali ku social media ngo wagira people power nze Frank abaana ba people power abamanyi kye bakola batambula ne Bobi Wine bampise ku office gyo nengendayo
bategeka omukolo bana ekyenjagala babuuza singa Bobi Wine namusanga mu owino nengenda muwengalo najjayo emikono gye nali musobya naye waliwe n'abadde UG n'abantu abalala bakuba Franka ku social media tete bakuba Franka zisina kyenfiirwa bakuba Bobi Wine lwansonga kiba kiraga abantu tumusosoze nange le kyandese wano yes. era nabadde ndi mukunye njagala kubuuza abaana ba power kiki kyennyini ekikubisa president kubanga nze Franka tebana kye mu byaddala nze nalabye Bobi ka video nakalabye wakoze bwoti Bobi emikono gyabadde mingi nga gijja gyabadde mingi Bobi nakola bwati yakoze bwati engalo n'ekijayo yes nakola bwati so basically yakurecognize nze naye abantu buli omu obwedde akola ki aleeta naye abantu ne bakisussa era Franka okigwana Franka bakumye engalo kanjogere ne kiyuji kye yagambye ku live yaabwe yuji yagambye engalo za Franka zabaddemu obutwa nadde njagala kutta Bobi Wine nze kyembadde nsaba nga nze Franka president wa TikTok oba omuntu gwe bakwata olunaku olwo ne ba platform yenkanidaawo ne bampa ekitiibwa era nasiima era UG extra zavugiddewa nkugamba kino nga sitya Katonda Bobi Wine bwalukola omukolo nga guli gwe twabaddeko ne bakuyita n'otuula wano nga Bobi Wine weyabadde nfe mu nsi ate olunaku lw'olikikola nja kwetta okiraba ekyo ekitiibwa nakifunye tekigenda kudda mabega nze nganze gwe Bobi wamunyigidde no ndi musanyufu ne tiimu ya Bobi Wine ne Bobi Wine era Amwagala nze ndi musajja mpagira NRM na wali nakyogera naye sina agreement ne NRM nti ngenda giwagira forever nze mpagira NRM ne bwe bukyanga mpagidde people power tekina buzi obagira NRM ne toli mbyabufuzi siri mbyabufuzi yes mpagira NRM ng'ekibiina nze ne bwe bukyanga mpagidde NRM people power sikina kubuzi nalonda tu yali 2016 nali jinja na kino ekisanja kibamala okulonda kino nali bize nali siri mu Kampala votinga so nyenjagala ogamba bana abaana nga UG kigambo kibayogedde mbu engalo za Franka zabaddemu obutwa era akasajja kuba Bobi Wine yakabuuse era yabamanya dda abeera ku social media nga abalaba please temuli kuba Abaho nze Franka sina kyenfiirwa muli kuba Bobi Wine president w'abantu bona ba tribe zonna kuba kati ekintu kino bwe mukireeta bwe mutyo omunyankora jawulira atya omutora jawulira atya omukiga jawulira atya Nyarwanda jawulira atya omubana behoyima omunyoro ajawulira atya abatoro Mwagala gamba nti Bobi Wine yajja kulembera baganda boka teyajja kulembera baganda boka Bobi yanga si munyankore abana bona abasinga bali mu lubiri lwa Bobi Wine nabaddeyo basinga bali nakulaye bakubya nnyo naye ate waliwo video waliwo omwana yakoze video simanyi linnya but yakoze video ngagamba Bobi simanyi oba ayinenge yakikoze mnenga olaba attackinga Bobi waliwo omwana bamuyita Jobless billionaire kamukulage wano oyo abo bona tiimu yange era bwe bandonda ku bintu bino bye nesimbyewo kamukutereko abaana banyiivu era nabagambye mu stopping ebintu ebyo mpaka yono Jobless billionaire murage abaana banyiivu ate so oyo yekka ndina mu video 40 zona nga zikuba Bobi Wine nabagambye stop it soke mulindeko abana bona bali kunkubira ba boss Despacito lango UG abana bandeeta mu bintu bino byendimu bagamba Franka twagala ekintu kimu kola live twagala kulira kikuva mu kamwa kitwagala bagamba no lango Despacito fwe tetunyigira Bobi Wine kyakoze kati so njagala ofulume statement yo jogamba Bobi statement yange jengamba Bobi nga ndi mu kamera wano ALLANCRUZ nsaba era nkwesiga olina omukutu munene mbadde nsaba Bobi Wine antegekera olunaku bwamala okuntegekera olunaku olwo ategeke sabuni ne jiki nzije bampe amazzi nabye bulungi mukwate mu ngalo kyokka kyenyagala tewali kirala anti bagambye engalo zange zirimu obutwa tugaba obutwa okiraba nze simanyi na butwa sibimanyi kale okutwaliza wamu abantu abo bampe ekitiibwa Bobi wamunyigidde sisobola kunyigira Bobi His Excellency Bobi Wine Kyagulanye era nze kwita His Excellency because okulembera ekibiina kya People Power Museveni akulembera kya NRM NRM erimu abantu ne People Power erimu abantu so mwena muli ba president His Excellency Bobi Wine Kyagulanye accordingly kyaliwo ekitundu bakiyita batyeyo gitwaziiko mukyalo Masaka bu bakalisizo ekyaliwo situation yaliwo eri kutambula ku social media
kuba Frank ate naawe kukuba mbadde nkusaba ontegekere olunaku nzije mu mpesa buni zona zinaabe ngalo zange bazirimu obutwa nze njagala kwata Bobi Wine mu ngalo kyokka ogwo mutawana agenda kugwawo ku social media then nenjagala omujjukiza akubirize bana abantu be abali ebweru bankuba kyeyo abali kudiwetinga video ezo ng'omukyala bamuyita Queen J omukyala oyo Bobi Wine lumu yali munsize ebweru yamumitinga era fena twaliwo omuwalo yakutte video nagidiwetinga n'adda wali n'aseka n'asudiya ati oyo omukyala Queen J tewakubye Franka wabula wakubye Kyagulanyi oyina percentage nene gye wamugjeeko ze Franka sifiro sigenda kwesima nti nonya bwa LC1 Franka kakulumye kyanumye nnyo kuba bankuba babeera bankuba nnyo buli kimu naye nze ne bwe bankuba bakuba ne Bobi Wine bakutisatiisiza ani atiisa teri nze antiisa singa bantiisa baana bandimpisejjo aba Bobi Wine ngenda kukamoocha sekeri antiisa kyekyo yoyo Frank Abaho bwato bwayogedde embeera gye yayiseemu katunyemu olwendo lw'amazzi tukomewo